gye buvuddeko ebitongole ebikuumaddembe bizzenga binyoolagana n'eyali omukulembeze w'ekibiina ki FDC retired Colonel Kizza Besigye nga na kaakano abadde yaakateebwa ku kakalu ka poliisi ka bukadde 3. Olunaku olwaleero ebitongole ebikuumaddembe bizzeemu ne bikwata Dr. Kizza Besigye wamu ne munnakisinde ki People's Front for Transition Lubega Walter Mukaaku ku ssaawa 7 ku Mini Price mu masekkati g'ekibuga Kampala. Dr. Besigye ne Mukaaku basoose kusuula bupapula okubadde akamyufu akaakazibwako erya red card nga kuno okubaddeko obubaka obuwakanya obusosoze obubbi okwonoonera omusimbi mu magye wamu n'okwewola ssente ebunaayira. Dr. Kizza Besigye bw'abadde ayogerako eri abantu b'omu kibuga Kampala alaze obwetaavu bannansi bwe balina okuweebwa empeereza empya egenda okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. Mu nsiko tujja kulinunulira wano mu kibuga nga 7 ogw'omusanvu nga gutandika kyawulangamu zukusa buli omu omwezi ogw'omusanvu okutandika tutandika na nkola mpya zukusa buli omu. Ye Lubega Mukaaku abadde ne Dr. Besigye asinzidde wano ne yennyamira olw'okunyigirizibwa abantu mwe bayita n'asaba bannayuganda awatali studenti, awatali musomesa, awatali oyo ali ku street nga talina mulimu, abantu abo batalina mirimu, abantu abo banyigirizibwa emisolo, abantu abo ababbiddwako ssente ne bazitwala mu zino birthdays ebutumbaavu, abantu abo bonna banyigirizibwa kyekimu. Essaawa etuuse bannayuganda twetaaga obukulembeze obusobola okulumirwa omuntu wa bulijjo. Twetaaga enkola empya we tugendera mu gw'omusanvu. Zino zi bajeti ze basomye temulimu makulu eri omuntu wa bulijjo ku bulumi bw'alina. Twagala ssente zive mu State House abafuga buwumbi kumpi 2 buli lunaku ze miliyoni 12 buli lunaku zidde ku kukakanya emisolo gy'abasuubuzi, zidde ku kulaba nti amasomero gaffe galimu ebikozesebwa, zidde ku kuyamba amalwaliro gaffe, zidde ku kuyamba emisolo gy'abana abasirikale boolaba embuto bambi nawo zigudde ku mabega, zidde mu kuyamba omukozi afune kye tuyita minimum wage. Tusale ku mmotoka Museveni z'atambuza atambulye mu mmotoka ntono, essente zidde mu bintu ebiyamba omuntu wa bulijjo. Tukendeeze ku ssente zidiibudibwa kati bagule mamotoka ka biliyoni 2 twala tugende twagala ssente ezo okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lino. Wabula ebitongole ebikuumaddembe bisoose kugugumbula abantu ababadde bawadde Besigye ne Mukaaku amatu era nga wano bannansi boogeredde abakuumaddembe bano ebisongovu wabula nga kino tekibalobedde kusikaasikanya mmotoka ya Dr. Besigye kutuuka ku CPS mu kibuga Kampala. Manya Eveline, MRU TV.
ogw'omusanvu kyekyawula ntamu mwezi ogw'omusanvu kyekyawula ntamu okulaba nti twejjako olukokkobe mwezi ogw'omusanvu gwe gwennyini